Alright, breaking news olunaku olwaleero mu disitulikiti y'e Iganga munnayuganda akubiddwa essasi n'afiirawo. Omu ku babadde bazze mu rwale ya Robert Kyagulanyi Center Bobi Wine mu disitulikiti y'e Iganga kigambibwa mbu poliisi emukubye essasi era musajja wattu otwogerera essaawa zino y'emboyaga ezikunta. Ekitongole kya poliisi kigenze ku mukutu gwakyo ogwa Facebook ne bateekayo post eno gye njagala tube nga tuyitamu ffenna. Eyo post gye batadde ku mukutu gwabwe ogwa Facebook esoma etya? Egamba press release. Ne bw'ogenda oleeta amagye gonna kyala kimpadde prison ani tosukka abantu mitwalo 15. Post ekugamba press release njagala tukayitemu ffenna waneeno. Statement on campaign violence activities in Iganga district. Today, the 28th of November 2025, the National Union Platform NUP presidential candidate had campaign activities in Iganga district. Security forces deployed to maintain public order and safety faced attacks including stone throwing incited by the candidate, resulting in serious injuries to officers and damages to several police vehicles. So number 3, officers responded to a violence by dispersing the unruly crowd, during which one civilian fatally occurred. The deceased is identified as Misiki Okero, an adult male. Number 4, several suspects linked to today's violence have been arrested and are currently in police custody. The Uganda Police Force strongly condemns this hooliganism and warns that confronting armed officers poses grave risks, will not be tolerated, and will face decisive actions. On top of shooting a Ugandan, abakulu bamaliriza ebbalo nga bagamba the Uganda Police Force strongly condemns the hooliganism and warns that confronting armed officers poses grave risks, will not be tolerated, and will face decisive actions. Omwami oyo wetwogerera essaawa zino z'embuyaga ezikunta. Mu post y'abakulembeze mu post number 4 bagamba mu post number 2 bagamba security forces deployed to maintain public order and safety faced attacks including stone throwing incited by the candidate, resulting into serious injuries of the officer and several police vehicles. Officers responded, number 3 jenjagala muwulirize. Officers responded to the violence by dispersing the unruly crowd. They responded by dispersing the unruly crowd. So, police ekozesa amasasi okudispersinga. This man was beaten. I personally saw a clip of an officer nga afuira pepper spray omuntu mu maaso nga talina kyakoze. Nenda bakalala ng'omuntu ali ku boda atambula namukuba pepper spray. I saw another clip of a police officer nga yambadde t-shirt eriko UPDF emabega nga bali basatu bakutte omwana bamusibye empingu naye ne basigala nga bamukuba. Now what does that mean? Ekisinga okwewuunyisa, yesterday byabakama yayise ba stakeholders mu kalulu kaneeno okwabaddeko ba agents b'abeesimbyewo ne Uganda Police. Mu bigambo ebyo abakama n'agamba nti akalulu katambula kali peaceful, tetunafunayo cases ziraga violence. Today, yesterday, the same day, a Ugandan was shot dead in Iganga. Bobi Wine yali e Kayunga. Several Ugandans were shot at
They are nursing wounds. An act that happened in Kawempe ng'abantu bali mu ttambula peacefully ne babakubamu amazzi abamu ne bamaliriza nga bakkiridde ne bagwa mu luwonko. This is what Byabakama is saying. It is a peaceful election. I asked myself, what is the meaning of the word peaceful? Simanyi oba ku Byabakama peaceful kirala, but that is what he says. Now, olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda Masaka. Yiganga gye yabadde yemu ku district esinga okuba n'abaana abaagala enkyukakyuka. Era abalabye Rwale abagigoberedde mulabye ekibaddewo n'omukulembeze atongozza okudyoboka officially. Olunaku olwaleero he is heading to Masaka City. Bannamasaka babadde beeteeketekedde ekintu kino okumala ebbanga. They are almost myezi 2 nga beeteekateeka kwaniriza Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Now it is official, tekiriiko kweka. Olunaku olwaleero agenda bbeera ku ssaza ground. Bakozemu enkyukakyuka mu ntambula ye, bagenda bakolamu enkyukakyuka ne poliisi e Masaka eri ku bunkenke. Bannabyabufuzi abaakola ne baggwa ku mpagala nabo bali mu kutya because bakimanyi okujja kwa Kyagulanyi kugenda kumininga a lot mu byobufuzi by'e Masaka. Ekibaddewo olunaku olwaleero abantu okibaddewo olunaku lw'ejjo omuntu okufiira Yiganga oli yandigambye lwaki Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talekerawo Rwale. Ye muntu atamala gagivinga up. Era singa Bobi Wine yali tabala byabufuzi bino singa yagenda dda, because there are points when I saw him when namulabako ng'anyiize ng'asobola okukwata wa polisi n'amugajambula naye n'akuuma obusungu bwe n'agamba Pulo, we have something big we are fighting for. Na buli kati abakulembeze mu gavumenti mu kakiiko k'ebyokulonda bakya insistinga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mbutalina okukola procession. A few days ago tuwalabye aba NRM nga batambula peacefully as in peacefully. Naye wane Uganda only God knows. Endeavor to subscribe, share the video, tap the notification bell, and of course leave a comment in the commentary section. My name be Simple MC. Nkwaniriza nnyo obala nnyo kubanga olaba weeraba.